Weewaawo bazzukulu ba Kayiira munansonyiwa ne mulokolo lutonotono naye nga si covid temutya nnyo. Ekifo kyaffe kino ekya bulijjo olw'emirimu gye mbeeramu ennaku zino emingi egirimu enfuufu ne ki kuba situla nnyo mu ofiisi kati mbeera nnyo mu field nnyo. Omulamwa gwa leero nga bwe nguleese njagala kutunuulire n'obwegendereza. Mu nsi muno teri muntu yenna atondebwa nga taleeta n'abasirikale bamukuuma. Teri muntu atondebwa nga teri mwoyo gutondebwa nguli gumu. Buli mwoyo gutondebwako n'abagenda ogugobererako. Era ebijja okubaako mu maaso byonna by'olaba ne by'otanaba kulaba, emyoyo egyo egikuteekebwako gibikuleetera. Ekizibu kye tulina nti olulimi oba olulimi emyoyo lwegikozesa obeera tolutegeera abamu, ate olumu lujja nga lutegeera bulungi ne tulunyooma, ate abalala ne tutamanya kye tukyakuzzaako okukola. Ne weesanga nga mu nsi osanze ebizibu ebyoyitamu mu bulamu obwa bulijjo, ate nga tebijja kumako ggwe n'abaana b'ozaala bigenda kubasanga. Ko n'abazzukulu baliba nga tevuddeyo mugezigezi aligenda kitegeera. Oba osigala n'ebibonerezo yeevaako okusanga famire ng'erina amabanja mu mpewo oba mu lubaale nga manene era nga mayitirivu. Gaba gabeerawo dda, gazze gayongerako bweyongezi naye nga tetufuddeeyo gajja. Amabanja ago gafuuka ddi amabanja? Lifuuka ebbanja kubanga omuntu bw'ali otondebwa, watondebwa ng'olabirirwa era ng'oliisibwa, n'ozaalibwa era n'olabirirwa ate era n'oliisibwa. Kuba gwe omwoyo gwatondebwa dda, emyoyo gyonna gyatondebwa dda ebbanga eryeddako. Wabula mu kiseera kino emyoyo gino gizaalibwa buzaalibwa, nga bwe kiri nti omusajja n'omukyala bagenda mu kikolwa ekivaamu okutonda omwoyo ogwo. Kibalaba nti amaka oba omwami n'omukyala we babeera awantu wayitibwa maka. Amaka si bizimbe buzimbe, kubanga waliwo ne boosanga nga babeera mu kasiisira oba mu kibira oba wa gye babeera, awo gafuuka maka. Kuba makiro gaki? Makiro g'emyoyo, makiro g'emizimu. Nkozesa mwoyo naye ekigambo kyalibadde muzimu, kubanga omwoyo n'omuzimu kyekimu. Kyekimu. Omuntu bw'afa avaamu omuzimu era guyitibwa omwoyo. Omwoyo ogwo guddamu ne guzaalibwa ate era awalala, kubanga eneebeera nga walaba cycle nti bulaba nti egisiimagoti biki nga bitambula, nawe omuntu bw'atyo bw'atambula addamu era n'azaalibwa. Kyobulaba nti omuntu oba ozaalibwako gwe tuyita omwana owookubiri, kye tuyita ekitanyi. Ekitanyi n'ekyo y'oyo muntu akukuuma, akuliisa ng'oli mu lubuto lwa nnyoko, yakulabirira n'akuliisa ng'oli mu lubuto lwa nnyoko, gamanya gamuweebwa. Era okyobola nti oba ozaalibwa naye ng'omwana owookubiri. Lwaki bamufukika ku kitooke afune wanasinzira atera okukulabirira ku nsi? Kubanga amaanyi ag'omu lubuto agaleka gakulabirira ojja nago ku nsi. Bw'otuuka ku nsi ne gakulabirira ate era mu biseera bye bisooka. Kyobola omwana aba tannatuuka kwogera, aba alaba ebintu bingi n'aseka n'akola tebanyumya n'abantu n'ebintu ebyo ebimulabirira mu kiseera kiri ng'akyali mu lubuto. Aba akyalaba emyoyo, akyalaba emizimu, akyalaba ebyenjawulo by'alaba. Naye bw'atuuka mu kwogera n'ategeera, kitegeeza aba tasigaza byama bya myoyo. Era bebbi omuto amanyi ebyama by'emyoyo, ayogera n'ebitayogera mwe mutamanyi byolimi lwabyo. Weewaawo. Kati kanzije ku mulamu ate omulala, ku mulamu ogwennyini sinagumalayo naye kasooka enzije kano waliwo katono. Weewaawo. Kakati nno nkomyewo nate ate nti omwana oyo gwe bafuuka ku kitooke kengambye nti yalabirira, ate era gemaanyi era gakkuuma mu bulamu buno obw'ensi, omuva omulongo tuyitibwa kisiikirize oba omulongo kitooke. Watutambula lumu simanyi batukwatagana bulungi gyenva ne gyendaga. Gemaanyi ago ag'emyoyo gino egikukuuma ku nsi, egitekebwawo ku nsi okukuuma
agaweebwa okuwa obubaka, okussa obubaka okumanya ebyogenda okukola mu maaso n'ebinaabaawo oba nebyokoze nebyolimu mu bulamu bwo oba mu kiseera kino, gayitira ku oyo wetwakisiikirize, omulongo twakisiikirize. Era kabaka akozesa oyo omubaka kubanga omuntu oyo oba omwana oyo afuuka musingo gwa walumbe, ng'ennyama bweri nti kabonero nti ennyama ya walumbe, omuntu oli nnyama ya walumbe, omwoyo ne guddayo. Kati kyoba olaba nti bafugika omwana ono, ensonga esinga okuba enkulu nti omwana oyo afuuka omusingo ogusookayo ogwa walumbe okukuumanga, gwalabirako nakukuuma mu buwangaazi mu kino ebisigadde byonna ebibeera ebituwako mu nsi. So obubaka obwo nateka okujja byojja okulaba mu nsi. Era n'amabanja go bw'obanga mu famire mwozaalidwa mulimu amabanja, oba omuzimu ogwo oguli mu ggwe oba mu lunyiriri lwammwe nga waliyo amabanja, gayitira ku mwana oyo gakutuusaako, egayitira okutuukako obubaka. Noloota ebirooto ng'oli kino, noloota ng'oli bikiri, ebirooto by'oloota ebiseera ebisinga bubeera bubaka. Naye okubitegeera kyekizibu kye tulina, nti oluusi netubitegeera, ate abamu tubitegeera naye ne tubibuusa amaaso ne tubireka ne tutabinnyonnyoka. Ate oluusi tubinnyonnyoka ne tugenda obiteeka mu nkola olw'ensi eno okubeera nga yeesulise, kuba yeeno ensi yeesulise. Abazungu bagifuula ne bagisulika, naffe ne twesulikiramu ne tulowooza nti abazungu bagitutegeerera, bo ebyabwe ffe tubigulumize, ate ffe ebyaffe tubikakkanye. So kyekireese okuba nti ensi eno yeewunzise. N'otomanya lwaki ggwe mawejje. Mbeera mawejje kubanga sinze mawejje asoose, amawejje abaasookawo era babeera mu nze. Oba tukitegedde nti kizibu nnyo ne bw'oba ng'ofudde okudda nga wali profesa n'obeera nga weemanyi nti nali profesa, oba tobimanyi, era okomawo nga weemanyi nze mawejje ng'omuzimu. Tosobola kudda nga weemanyi nga profesa mawejje, tekiriiyo. Odda nga ggwe mawejje, so se profesa mawejje. Ne bw'oba oloosa obubaka obuwa abantu nga mu birobaka bwo oba mu birooto bya muzimu nga guzze ku mutwe ne gwogera, tegwogera nga profesa mawejje, gwogera nga mawejje, so si profesa. Kuba profesa ky'abazungu. Oba tuli bumu? Kyemmanyi nti kyekyo. So wetusinziira awo okubeera nti ekikukuuma be bajjajjaabo mwova. Era mu ngeri eyo ngenda kulambula katono nnyo kasonga lekodi eno kubanga ngenda kuwanvuwa nnyo. Kakati mbadde nkyalambulula omwana oyo n'obunaanyizibwa bwe n'obubaka bwe bujja n'ebbanja weetandikira. Ebbanja ne lijjira awo nti obubaka bujjiramu oyo era mwabanjira. Kubanga bw'oba ozaalibwa, omuzimu guno ogujja mu ggwe oba ogugenda okukubanja gulaalikirwawo, okugeza mu kika kyammwe oba mu lunyiriri lwammwe muyinza okuba nga mulimu jjajjaawo gwe walaba oba gw'otalaba, naye nga mu nsi muno teyatuukiriza nsonga ze yalina kutuukiriza ku nsi, n'atuuka okufa nga tazikoze. Omuzimu ogusibwa gutuukira mu kkomera ng'afudde, bamusiba n'akola ebibonerezo bye. Naye ayinza okweyama n'agamba nti ninayo muzzukulu wange oba muwala oba mutabani wange oba omwana wa muganda wange agenda kuzaala omwana bw'ati, omwana oyo agenda kukola ensonga zange ze saakola. Omuzimu ogwo ne gweyama, ne bamugamba onoomubanja nti nja mubanja, onoomubanja nti ye, ne bamuwa obuvunaanyizibwa kukuuma bw'okulabirira. Era omuzimu ogukukuuma ku nsi kuno n'obeera ng'okuumwa, omuzimu gwokubiri obeera gwokubiri ogujja okukuuma ng'ogyeko guli ogw'ekitanye gwozaalibwa nagwo, waliwo guno omulala era gujja ne gukukuuma era nagwo ozaalibwa nagwo, gy'emyoyo ebiri egyo. Ogusooka egwa kitanye gwe ogwakisiikirize, ogwokubiri gwe gwa jjajjaawo ogwo, omuzimu guba gwonna nnyini nsonga ogwo, kuba gwakukubanja oba mumufunye bulungi ndowooza. Kati ne weesanga mu nsi nga omwoyo gulina okukubanja mu mmanja yonna gwakubanjizaamu, oba gwakisa kubanja mu mmanja ennungi, ne weesanga ng'oyanguyiriddwa. Oluusi ne guba nga teguna gye twakola n'ekimu, nga nagwo gwina ebibanja eby'okumanya bingi, tegwamanya nsonga n'emu, gangu ne tekuvaawala nnyo. Ne weesanga ng'ofunye ebizibu, osanga omwana ng'azaaliddwa azaabonaabona okuva lwazaalibwa, n'akula n'ebonyoobonyo,
n'atuuka n'okufa kumpi ng'abonyeebonye. Ate abamu bambi azaalibwa n'ava buto ng'afuna ebizibu n'aba n'ebizibu naye bw'atuuka mugezigezi ne yeebuuzaako n'agamba kangende neebuuzeeko ewa gundi n'amugamba nti lubaale we wammwe yakubanja mpewo ze wammwe ze zikuma jjajjaawo akubanja n'amanya ekyokukola jjajja nga mmanja nakola kino na kino weekanga ng'oluusi atebaza ki ng'ateredde n'atereera. So ge mabanja ago gajja gabeerawo era n'ogattaanya era engeri gye gosa ogattaanyaamu mu byonna ekikola empewo oba ekikola lubaale muzimu gwe gukola lubaale egukola empewo kubanga gwe gumanya ensonga ezo egwasembayo zikola era egwazikola kyobula n'obulamuzi ng'omuntu ng'afudde era emizimu gino gye gigenda okukusiba n'okukubanja. Ani amanyi ekifo kye bayita Mayembe ga Mbogo era kiwuliddeko? Ekifo ekyo kiri ku lusozi Walusi. Ekifo ekyo mu byafaayo oba mu buwangwa n'ennono kifo kya nkizo. Ekifo ekyo kifo ky'ekkomera, ekifo eky'ekkomera ery'emyoyo, ekkomera emizimu gyammwe gye bagisibira era mu kutambuza ensonga nga waliwo omutuuka ekiseera ne muba nga mulina okugenda waliwo omuzimu gwe basiba ne bagusibira awo, waliwo gye basiba ne bagisibira kabaka n'agisibira ewuwe ettanda. Tubula tugenda okubikka ettanda tuwale kabaka okubikka ettanda tugenda kutuddiza mizimu egyo kuba ensi egenda mu makyukira n'ekyuka n'eddayo mu lubereberye, lubaale n'addayo ku lubereberye, lubaale mu kudda ku lubereberye emizimu gye gifuga lubaale kati kabaka akwata mizimu n'agusiba. Obwo ne bali kulambulula ensonga olina kuddayo ewa kabaka akuteera omuzimu ogwo okulambulira ensonga otegeere lubaale wammwe bamukola batya era bagenda mukolanga batya. Ate waliwo emizimu gyatasibira awo n'agisindika eno ewalubowa bwe lusozi bwe ngamba Walusi ku kifo ekyo Mayembe ga Mbogo lyekkomera erisibwa ekkulu era omusirikale omukulu alikuuma lubowa ne jjajjaffe bamweyana bakuuma ekkomera eryo. Kati ne weesanga ng'ate olina okugenda ettanda ate bubaka bujje bugambe nti ate ddayo wa genda ku Mayembe ga Mbogo olwo nomanya nti baba bamusalira bagusiba dda bagusibidde eyo omuzimu gwo omugwajjajjaawo tegusobola kugirayo ensonga mu bulambulukufu bwagwo. Oluusi ne weesanga ng'ensonga zikkaluubiridde so ne ziba mpanvu ako gonna gajja kuba amabanja naye ekyembadde nyawo okugjayo kiriwa nti ekifuga lubaale muzimu era teri musawo agamba nti asobola okutegeera ennyama ya lubaale we wammwe kubanga n'omuzimu gwe waabwe tegusobola kufuna bya muzimu gwo okuggyako nga jjajjaawo ayise mu ye n'agamba nti muŋŋambire kino naye si kizibu taza muwa byonna era mubbira ku bubbizi mugambe bw'oti. Weesanga ogenda w'omusawo n'akuba empiki n'akuba omweso n'akola atya n'akkebera naye omuzimu ono gubeerawo obeeze muyambako okuwa bubaka obwo ategeere bagambe bakutegeezeeko naye tegumuwa byama byonna nti kola nakyo bwe kitwala kikola bwe tuti nedda abisigaza ebigo kennyini gw'osobola okubimanya jjajjaawo ng'abikuwadde ebyama akikuwadde osobola okimanya okinnyonnyole okitegedde. So ne weesanga nga weesaana olina otereeza ensonga naye n'obwegendereza. Abasawo bandibadde bakola naye abasawo baayonoona ensonga badda mukola ssente n'okufera abantu ne bajja ku mulamwa batuulira ssente okusinga okutereeza obuwangwa n'ennono. Obuwangwa ne buba ku nnono ate n'ensi eno nayo nga yeewunzise kuba n'abakulembeze abamu abali mu nnono bangi bava ku mulamwa, bangi ebintu bye bakola byava ku nnono tebiri ku buwangiro bwaffe oba nfunika tebiri ku buwangiro bwaffe bakola bo kye beetaaga ekibanguyidde ekyafuba okufunamu ssente oba ntegerekese bulungi ndowooza. So kyandibadde nga kirungi okubeera nga twegendereza ensonga zino nga zitandise okujja gy'oli ate bw'ofuna obubonero bwonna obujja gy'oli nga tobutegeera wandibadde nga kirungi n'obeerako okwebuuza kwabo abakusingako abakugu ne bakubuulya nti kabonero bwe kati kaabwe kati kino bwe kiti kiba bwe kiti ne weesanga nga otegedde ensonga ezo. Lubaale ayinza obutakuluma nga tonnaba mutegeera era abasinga obungi tebakulimba tebala abaluma nga tebamanyi nedda akwetera ekintu kitono nnyo oli n'ava eri nga nze nenvawo neggamba nti omanyi ekyo oyo lubaale we wammwe yakuluma ye lubaale amanya awo otegedde era atandikirawo okuluma ebya siriyasi biri yadde akusangisa naabikujja kubanga oba otegedde oluusi n'ovaawo n'ogenda ku mulubaale
nakkebera n'agamba nti ogwo muzimu gwa jjajjaawo gwalina lubale bwago lubale wammwe abanja. Awo n'atandika okukuluma ebya serious. Kali kaleese libadde password ekutuusa ku nsonga ogitegeera ekinyusi. Mutegerekese ndowooza. So ku nsonga eyo twandibadde nga twekwata nnyo ku buwangire bwaffe n'ennono. Ennono mpisa. Ennono mpisa. Tegedde. Ate obuwangwa oba obuwangiro musaayi. Tegedde. So enjawulo y'ebintu ebyo ebibiri, empisa ate n'omusaayi. Kyolaba obuwangiro n'ennono bitambulira wamu. Kubagaza empisa ate n'omusaayi. Bwe ntyo nno mmale badde mbakubiriza tuleme kusuula nga gwa naggamba ng'olina ekintu kituuseeko weebuuzeeko. Ekyokubiri omanyanga ensonga nti ekuliko giteekenga mu nkola. Oleme kwesiggaliza. Aye topapanga. Olwo papa ne bagamba nti kati omulogero omusawo n'agamba oliko ejjembe. Nomanya ejjembe lijja kumpa ssente bugagga. Naga aleeta embuzi n'enkoko ngikole. Agenda kukola biki? By'otegedde. Jjajjaawo agambye kukola biki? By'ogenda okukola. Ne weesanga nga byakkoledde akusiize musaayi busaayi na kubonyabonya ate bigenda kukulumya na kulwaza nnyo. Oluusi biza n'okweta omusaayi mu kika. Oba kitegedde? Ne weesanga nga ensobi gy'ogenda okukola egenda kutulawanya ggwe n'abaana bo n'abazzukulu bo. Naye nga ggwe yagikola mu butamanya kubanga woobisibwa abasawo. Lubala asobola okukuleka n'okola ensobi. Ensobi tuzikola atulaba. Naye aba ayagala akuleke osooka owulya obulumi. Osooka otegeere nti Lubala takoleka. Kituyambe omukola omuwangaaza oyo omukola ate omwonoone kumuzanyiramu. Tayagala kyegyo. Singa lwaki akuteeka ayinza okubonyaabonya. Takubonyaabonya takwagala, aba akwagala kubanga aba bakubonyaabonya baali bantu bo era bantu bo, mizimu gyammwe. Kitegedde? Tesi gy'Abazungu, gyammwe. Kitegeera? Ne bw'ova wano n'ogamba nti sigenda mu kyaki kusaba, tosobola kubonaabona. Naye ate bw'ogamba nti sigenda kukola lubaala obonaabona. Lwaki? Lino ly'ebbanja lye ery'omusaayi ery'obuwangiro. Ate biri eby'omu kyaki by'ogendamu si bibyo. Lwakuba ensi yalemala ne yeewunzika. Omuntu bw'atagenda mu kyaki balaba nti mukaafiiri. Ate naawe oyagala ogende weerage bakulabe nti oli munnaddiini. Naye ng'amazima gali nti eddiini si mbi, sigigamba nti mbi, wabula gikole naye tosuula gy'ova kuba teri muntu amanyi gy'alaga nga tamanyi gy'ava. Sooka otegere yajjaawo. N'ebitabo byennyini bigamba teri muntu alintegeera nga tayise mu ggwe. Omanyanga kitaawo ne nnyoko. Era omuntu atamanyi muzadde we tamanyi Katonda. Kubanga ekkubo lyokka erikutuusa ewa Katonda lye lya muzaddewo. Muzaddewo kye ki? Olowooza ennyoko yakuzaala ne kitaawo olowooza bwe kikoma? Naye baamuzaala. Era ne bamuzaala. Olunyiriri mwazaazaalibwa ye mukadde wo ayogerwako. Ye muzadde we ayogerwako. Olunyiriri olwo mwava. Kuba ntegerekese bulungi? Nga bwe nabeewo ne ŋŋamba nti nze nzaalibwa Ssaalongo Kabanda tiyanzaala. Ebitabo biŋŋamba nti otya mukadde wo. Yes. Naye ate naye abamuzaala be baŋŋamba ye n'abamuzaala aye n'ababazaala n'ababazaala be lunyiriri omwo. Kuba n'ebibonerezo byo nga bijja abagenda okuwozesa be bajjajjaabwe bwe wasuula bw'oyitanga Setaani. Ne bagenda okubuuza ebibuuzo. Yesu tagenda kubuuza kibuuzo. Ekyo nzikiriza ate n'okumanya ne mmanya nti oluusi abamu tuba butamanya ne tuwakana. Naye njagala ombuulireyo bwe kiba nga siri mutuufu. Lunaku ki wali okeddeko naku lumu n'olaba Yesu n'aggamba nti mu kkubo w'olaga waliyo kino era n'okisangayo. Naye jjajjaawo okeera ku makya n'akugamba nti gy'olaga waliyo ekintu bwe kiti n'osimuka nga banaaba ekintu bwe kiti aye n'okisangayo. Kye mmanyi ku mmwe nga mpa obujulizi nga mmwe musobola okunjulira nti oyinza otuula otawantu nga togendangawokko naye bagambye nti genda Kaseese togendangayo wafaanana ne weebaka
n'oloota ekifo gy'olega Kasese gy'olaga nga wakirabye nga bwe kifaanana era n'ogenda n'osanga bwe wakirabye mu kirooto nga bwe kifaanana naye nga tolinnyangayokko. Lwaki olowooza ekyo? Jjajjaawo akutwala n'akulaga gy'olaga, n'akulaga ekintu ekyo ekikuli mu bwongo, n'akulaga bwekiti bwekiti n'akikulaga. Kiri gy'oli okiteeka mu nkola. Kitegedde? Bwe tutyo nno bwe tukuumibwa abajjajjaffe ne batukuuma. Omuntu yandibadde ng'amanya kiki yandibadde alina okukola mu nsi ne tutagenda kumuwawa. Eno ensi yamuwawa n'etatutwala kubanga ejjudde ebonyoobonyo ebitali byangu byakumalawo naye nga bitigenda tumalawo mu ngeri ffe ate gye tuyita ebirungi. Naye nga jjajjaabo obasuula notuuka n'okugamba nti omuntu tayabya lumbe. Omanyi bakibaga omuntu tayabya lumbe? Tebaagala paati eri egamba nti ekoowoola emizimu eri ndi muzzukulu wa gundi ebyo tebagyagala giwulira kubanga balaba olanya mizimu. Emizimu gye baba bayita emyoyo kyobola olanya n'ogamba nti nze Kabanda nze Mawejje nti eri mutabani wa Kabanda nti ate ndi muzzukulu wa Ssentamu. Lwaki oyogera bw'otyo? Abantu abo abasinga bayogerako babeera baafa naye bajja balambikwa nga bakakasa omusika naawe asumikira omuntu ono wa gy'ova nawa gy'olaga nokakasa omuntu ono mukakasa mu bigere mwayimiridde wa gy'ava kuba kulaga muntu ono kkubo, kuba kulaga muntu ono omusaayi gwe mwayimiridde. Era abantu abo bennyini bomulamulanya nga babayisako baseka era bogenda okuyitamu ne mu bulamuzi gwani mutabani wa Kabanda akujulire ti mutabani wange, gwani muzzukulu wa Ssentamu aveeyo akujulire, gwani nti muzzukulu wa Walakira naye aveeyo akujulire, nti ani nti muzzukulu wa Mawejje naye aveeyo akujulire, mpaka ne ku bamuzaala bajja bamuzaala nga bajja batambula. Era bagenda okutuula emizimu egyo nnyini giri mu lukiiko mu kkooti gikusayira omusango eyo gy'olanya bakusayira omusango. Bano kyebagamba nti yabyalumbe kuba kimanyi abo boolanya be bagenda okukusayira omusango bo bakikuggyako gwe n'okivaamu. Ntegeerekese bulungi? Kigenda okuvaawo nga bakusayidde omusango. Abo bennyini bakakuvaana tagenda kuvaayo Simon Peter, tagenda kuvaayo simanyi Muhammad, tagenda kuvaayo kubuuza kibuuzo kyonna ku byokoze mu nsi. Agenda obikubuuza beebo boolanya be bagenda okukubuuza biki biwakola, lwaki tewakola nsonga bweti ng'ate wagimanya ate ng'ogimanya ate ng'omanya ewaawo bweza ddala. Kanje katono nnyo kale mu nsonga eyo mbadde nkyayogera katono naye nga ate mbadde ndi mu paakinga motoka kuba ntuuse awaka nga mpaakinga motoka kusalawo ensonga mbasalako kko. Naye era mbadde mbaliriza okusomesa just mbadde ngezaako kuba nti mbalaga akantu kendabanga enjagala okubajjukizaamuko kiki buvunaanyizibwa ky'omuntu byandibadde alina kale buvunaanyizibwa ky'omuntu bw'alina byandibadde alina okumanya. Omuntu yandibadde ng'amanya nti yenze ani, kiki ekikweyimirira mu lunyiriri lwo, kiki kimweyimiridde kale mu bigere ebyo mweyimiridde mwotambulira, ekikweyimirira ekikulaga nti yegwe yaani. Ekisooka ekubeera nti gwe Mawejje, ekyo kimu kubanga erinnya eryo okubeera nti oyitibwa linnya eryo nti Mawejje kirimu ebintu bingi byekisobola okijjamu. Ekisooka nti okubeera Mawejje kitegeeza muzimu. Omuntu ayinza okubuuza kitegeeza muzimu kitya? Kubanga omwana asobola okukaaba olw'erinnya lye bamutuuma naye tasobola kukaaba ndi nze Peter n'agamba nti asiri aganjala ya Pawulo. Oba kitegeeza tasobola. Naye atasobola okukaaba nti gwe Kabanda n'agamba nedda Mawejje n'asirika, kitegeeza nti erinnya lye yeetaaga lyani lya Mawejje. Lwaki yandibadde akaaba olowooza? Omuzimu gunanyini mukuuma gwe guba gwamulondera okubeera ekyo, era kyobola gubeerawo okuwa obujulizi nga nti kamuwe erinnya lino njo kamuwe lino n'omuwa eryo kubanga gwe gunanyini ki kumukuuma n'aba nga abanjibwa mu layini eyo nga mwajja okubalirwanga n'okubanjibwanga. So ensonga zibeera nga zitambula mu ntambula eki efaana bwetyo. Twandibadde nga tumanya ensonga obulamu buno obw'ensi bugenda kukomawa. Ensonga ky'ensi eno olaba nti ejjudde ebintu bingi, abantu babonaabona, abantu balwala endwadde ezigwa obugwi
nezigugwako omuntu n'afuna ekifaananyi ekyobulabe mu mulamu bwe n'otuuka awantu nga gwe mubi olwotuuka bakubigisiza gwe mubi buli muntu akola buli kintu kyogera gwe toba na kirungi kyogera mu nsi n'ekyamagezi bakijja oliyalondamu ekibi kyalondamu ne bokola ebirungi 10 bokola kaseera ye anoonya nsobi yo tanoonya bulungi bwo kigede akunonyamu bikyamu byokka byokka byakunoonyamu naye lwaki wali obeera mu mbeera ekyo teweebuuza lwaki gamba wabigisibwa mu nsi muno obunaabona tulaba omuntu ng'abeera kule watuula omuntu mu nsi tulaba omuntu ng'abeerawo nga tatereera nga tateetabeera mu bantu wanaavaawo emisango wanaavaawo bamuvumi wanaavaawo ayombe wanaavaawo alwanya nga ye talina waatereera mu nsi tegeda ebyo byonna mabanja gano ge tuyitamu ge tusanga obusanzi mu nsi bajjajjaffe ge baalekawo olusiga tubonyaabonya bajjajjaffe ge baakola bye bataakola nga gweno bituukiriza obibangi obikole ayina wona emyaka gy'ojjutuukamu bakuleke nga balabanyi nti oyo takyakoze naye tumuveeko katulinde omwana we oba gwajja okuzaala ne balinda omwana wajja okubangizaako kati gwe ne bakufiisa naba nga tolina kyogenda kuddamu kyusa mu nsi nga tolina kuddamu kukola kikola kintu kyonna kirungi kati gwe noba nga eddala likufuddeko bakutadde n'omwana wo ne yatandika kubonaabona nga gwe obonyeebonye nina omwana agenda kubonaabona n'omuzukulu aboneebone kitegeera so ne tubeera mu mbeera efaanatya faana bwetyo mbasaba nimegenda nnyo wala kujja nga olw'ekibuzo kino tukyabuuza naye ndabika njogeddeko ebigabo bitono nnyo kubanga mbadde mukookoomuko ebisigadde ebyokwongerako nja byongera ku lw'omukaaga oba ku sande kwezi ennaku nga si Saturday nyinza okuba nga ndi waka nyinza okuba nga sijja kukola njageza okusomesaako awo abajja okweyongerako bweza nnyo bweza ddala abaganda bange mbagaliza ekiro ekirungi n'obulamu obulungi okudawuni erime kubatta bannaaye basabira jjajjaffe bulamu abawo obulamu ate abalongoseze nebyemupulaninga okukola bituuke weewaawo bweza nnyo